Okay, kale abatulaba ndino omwami kwesigenda kwanjula. Bwakiro kimwanjula. Lwaki tomwanjula? Njagala yeyanjule kubanga bwe namanjula mba mulabe mukamwa. Kubanga mwami wa kitiibwa nnyo. Olwaleero tuli ku mazaalibwa ga Pastor Wilson Bugembe. Era nga ono y'omu ku bakwano ba Pastor Wilson Bugembe ate nga wano wasabira mu kanisa ye. Mbadde nsaba weyanjuleko abatulaba. Amanya Mugisha Robert aka QC. Na ndiwe Nansana era ngena Pastor Bugembe musumba wange. Olunaku lwaleero ensonga ki tuwe ensonga lwaki oli wano? Ensonga lwaki ndi wano kuba kozi ya Pastor Wilson Bugembe kubanga amazaalibwa ge gaba gakutuukirira abantu abalina obwetaavu abaana abalina obulemu nga bagita Good Samaritan Day so kuba kuddiza eri abantu eri abatalina abetaaga okuyambibwa. Ako mukutu gwaffe guno gwa Happy King Uganda tukola nnyo community stories reaching out, so tusanyukira nnyo okulaba nga omuntu obeera owenyigira mu bintu by'okuyamba. Twagala tunyonyola ekintu kino kyetulaba ekya Good Samaritan. Muli banjawulo oba era Good Samaritan eri part of worship house? No, Good Samaritan yandibadde nga kiringa kugamba iringa theme naye nga ya lunaku lw'okucelebratinga amazaalibwa ga musumba ye yalufuula Good Samaritan Day. So kitegeeza nti Good Samaritan kyakola okimanyi kubaako omuntu kyawaako omuntu kyayetalina. So you are part of the Good Samaritans? Good Samaritan. One of the Good Samaritans? I am. Nange ndi Good Samaritan kubanga nalina kye natodde nenkola ki nempaayo ku lulwa Pastor Wilson Bugembe. Kale ekintu kino kyusi abantu bakubadde bakulira nnyo mu events abayimbi eno mu gospel fe abakumanye nnyo abali pros fe abakimanyi nti ate tova mu kanisa. Amiina. Ekintu kino kikye wandyagadde okugamba abalala abaliri mu entertainment bino tebajjayo nnyo? Kyeyinza okugamba mu kintu kino, first of all kozi y'okubeera Good Samaritan kozi nnungi nnyo. Abantu tulina okuyiga okuwa azira okugaba nti oluusi obeera n'ekitono nga olowooza ng'olabanga ekitono naye nga kinene eri omuntu, so ekitono kyendowooza kyolowooza nti kitono nnyo kyoba olina kyonna kikyeneyako n'omuntu atalina n'omuzzaamu essuubi n'amaanyi. Kale ebigambo ebisembayo oba ebigambo byo eri Pastor Wilson Bugembe ku lunaku lwe lw'amazaalibwa? Kyenyinza omugamba kirimu nti Pastor Wilson Bugembe kwagala nnyo, ekyo naawe okimanyi. Sabya Katonda akuwangaaze akwongere n'amafuta we balina kunzikiririzaamu n'okubeera menta wange mu bintu bingi nnyo.